tuze kwebaza ogwo gwe mulamwa tuze kwebaza. Hallelujah. Kwebaza Katonda. But whatever the circumstances that could be, we need to give thanks to the Lord. Praise the Lord. Kale bigambo bya muwendo okwebaza Katonda kyongera okutukuuma, kyongera okukola enkolagana yaffe ne Katonda. Mu kwebaza kwaffe bye twagala tubitegeezenga Katonda oyo atukola obulungi. Kale newankubadde nga waliwo ebiyinza okunyigiriza, tujjukire okwebaza. Kwe kukikola nga beebaza Katonda kubanga waliwo obulungi bwe bwakoze eri famire, waliwo okugabirira, waliwo okuzzaamu amaanyi. Kale nno bwe twebaza Katonda bwe tuti kituleetera okufuna enkolagana ne Katonda. Thanksgiving relates us to the goodness of God. Agenda kussa omukono ku boodi yaffe eno, ate naggulawo mu butongole ekizimbe obwo ng'ate ali wamu omwami n'omukyala Bukulu Stephen wamu n'abakadde baffe. Yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetoloola ensi zonna. Sebaani abali e Kampala nga tuli kikandwa. Sebo omugenyi waffe omukulu tusanyusa okulaba. Kino ekyalo kino naddala ffe abakolera ewala tuba tulina okulaba nti tukozesa abantu abeesigwa. Njagala okubeebaza abakozi beekoze nabo ebbanga lino okuba nti babadde beesigwa okulaba nti tulaba omulimu nga tugezaako okukuŋŋaanya okulaba nti tutuuka omulimu guno we gutuuse. Abasinga obungi bwe mugulaba n'emmanju eyo abatuukayo mulaba nti ekifo kiyonjo, naye twebaza bakama baffe abatukozesa. Njagala kubabuulira ebigambo bino kubanga gwe mulamwa ogwa pulojekiti eno. Pulojekiti eno twagiyiiya oba twatandikawo nze ne mukyala wange ono. Mu bwaffe naddala abasajja, enkulaakulana mu maka eva mu kuba ng'olina obufumbo obuteredde. Abafumbo abali wano muyinza okunjulira ku lw'ensonga eyo. Kale nze njagala okubategeeza nti nze ne mukyala wange twatuula ne tulowooza nti tusobola okukola ekintu kino mu busobozi obutono bwe tulina. Ne tulowooza nti katukateeke ku nkulaakulana eri ekikandwa. Abasinga obungi mulabye omulimu guno nga gutambula, ali bakugu emirimu abasukkira ddala 150. Ate era n'omulimu gwe tugenda okukolerawo gutandise okugabira abantu emirimu, abo abalina obuyigirize n'abo abatalina. Tulabye bannaffe nga baleeta ebintu nga tractor ng'ezo ze mulabye ze batugambyeko, tulowooza nti tugenda okugatta ettofaali ku Ssaabasajja Kabaka enkulaakulana gy'atugamba okulaakulana. Kantandike n'okwebaza okulaba nti enkulaakulana eno eyandibadde eteereddwa ebweyogerere e Kampala, ekirinnya gye mmanyi eri enkulaakulana ezimu, naye n'ogireeta ku kyalo gy'ozaalibwa. Bannange tukubire mu kituwa ekyokuyiga nti bw'obanga olina ky'okoze nayo ewammwe gy'ozaalwa ate nayo okulaakulanye.
twesiba e Kampala gye tukolera n'otasobola kujja mu kyalo kubaako kyokola ku ssaawa ery'envannyuma nga tuzze ne tulaba ono ayina e Kampala bino byonna wano gyasibuka naye wano sebo mwami bukulu bwe tujja wano ne batulaga nti wa mwami bukulu n'omukyala tweyongera amaanyi nti ddala omusajja wa Ssaabasajja Kabaka ono yakomayo ewaabwe n'akulaakulanyayo. Mbasaba mwenna abalina ewammwe gye musibuka mugende mukulaakulanyeeyo. abo abalala banajja okukulaakulanyayo ate mujja kweyagalirayo nga mmwe bwe munaakulaakulanyayo. Bazadde balina bye bakoze namwe mujja kukola ebyammwe naye okulaba nti ebintu bino bibeerawo paka abaana n'abazzukulu bammwe ne babiganyulwamu. Basebo ne bannyabo nkakasa nti mwami bukulu okusobola okukola ebintu bino kina bwe kyava. Mwami bukulu twasomanga naye mu gyekinaana eyo naye mwami bukulu okuba nti yagenda ku ssomero n'asoma ate n'afuna omulimu n'akola ate n'abeera mukozi mulungi kyekyo lwaki asobodde okutuuka ku kino n'omukyala. Basaba abo mu kitundu kino nti ensonga y'okuweerera abaana tugitwale nti nsonga nkulu nnyo nga Buganda enedda ku ntikko ng'ensi enaakulaakulana ng'ekyalo kya Kikandwa kineeyongera mu maaso. Twetaaga okubeerako n'abaana abawera abayivu weewaawo naye ate nga tumaze okubaweerera n'okubayigiriza okukola nkakasa nti ekifo ekyo kyalimu ku yunivasite kyetaaga muntu mukozi ow'amaanyi nno ddala ayisaamu ne ssaawa z'alina okukola niyo omwana wo gw'osomesezza omuyigiriza okukola wentuukira ku nsonga ti newankubadde abantu basomesezza tubaseemu empisa ate tubayigirize okukola. Awo Buganda ejja kweyongera okuyitimuka. Nti tulina okutwala enkulaakulana mu kifo kyaffe olw'ensonga nti Kampala twali tetusobola kumulaba ng'akulaakulanira mu bifo eby'enjawulo ate nga naffe nga bwe tuyitizeeko mu nsi ez'enjawulo tulaba nti ebibuga ebikulaakulanye ebikulaakulana olw'abantu n'ebizimbe bizimbiddwa. Ekifo kino twakitandika nga tulowooza nti tugenda kubeera nga tukuumirawo ensimbi zaffe olw'ensonga nti twazitereka mu kitongole kyaffe ekya NSSF era we twazijjaayo twali tumaze okuteekateeka ne tusobola. Tulowooza nti ekifo kino kibadde tekirina nsonga ya buvunaanyizibwa eri naddala Baganda baffe abajja nga si bansi eno. Kale njagala okwebaza abantu bonna abenkolaganye nabo.